omuntu omulamu asaba n'emmere ku myaka gyo n'otunda mu camera, you are facing a camera, no gamba nti Spice badde akola stunt. Can you imagine? Omwongera ku bulumi oteeka kamulali mu bbwa ku munna Uganda muli legal kyo kimwadde mulina okwogera mu emboozi mukati. Duncan, you disappointed me. Mubavubuka abategeera nkumanyi kubategeeve abasooka 10 kale mu 100 yewe walotegeddeko bakuwasiza bakumaze ofumbirwa wakafumbirwa bakati ndoza bakuba n'ebisiraani ne bakati bafumbirwa omukadde alina n'oluwumu. Bambuza kibuuzo kisemayo gwe eye mmotoka lwaki bagenza bifaana gireta ng'erode eri mu parking badde manyi we bakwatakingidde bwe wabeera incident eyo amawule walabyeko ku muntu eyakuŋŋaanye ne balaga nti no wano we bamusanze. Kankuwa example mmeka bbiri uliriza leka abantu mbuuza ebibuuzo abantu nno bye bagenda okubuuza. Emmotoka wabadde obuzibu we bagisanga n'oyo walabyeko video yonna nga Spice ali awo we bakubidde emmotoka ng'era yabadde ku luguudo bwe bamusanze wakajje batemedde emmotoka efaananyi byetegereze emmotoka eri mu parking. Aina kyakonyeko ne bigaana. Akubye nnyo nakubye ekiwera. Ndoza najja wano kalaba walite wa endabira mutira naya fene yemba. I think he thought I was seated here. Aina kyakonyeko ne bigaana. Akubye nnyo nakubye ekiwera. Ndoza najja wano kalaba walite wa endabira mutira naya fene yemba.